Ekitongole kya Global Buses registration number UAZA 809K ebeerirwa mu rurembo rwa Kampala nezo mu rurembo rwa Mbarara eremereire muvugi waayo yayetuura hansi ahakyaro ekirikumanywa nka Mpugwe muri Matanga akabungo akarikumanywa nka Ndikutamadda ekigamba ngu motoka egi okuremerera driver waayo omanyirwe nka Gombe Hamidu yizireho obwanyuma ya driver ogu okwekanga ekindi kimotoka ekibaire kiferire omu muhanda. Abaturage abeerebireho n'amaisho gaabo butandwezi nebaho baine bibashobora tutambula nga tuli mu motoka netuwulira nga egezaako okusiba naye nga tesiba olutuuse nga netulaba nga driver abadde nga aweta nga ava mu kkubo era baasi negenda negwayo naye nga kirabika breaks zezibadde zigaanye. Kampala nga waliyo ekimotoka kyatubadde mu maaso nga kitrera kadooza driver waffe yalowozezza nti eno emotoka yabadde maaso kitrera nga kiyimiridde kiri mu kutambula. Emotoka yatubadde maaso nga kitrera era yabadde eyimiridde ye yawugudde neyitawo katono waffe gulobe tetwabaddemu nekanga ekimotoka kyabadde kipaakinze nayagala okukiweta ndowooza n'alemererwa. Abantu ababe bari omu baasi egi nibagira ngu driver abaire navugisa speed y'ekika ky'ahaiguru ngu kandi abaire aine emotoka endiijo eya kampuni emwe ya Global eyabaire akuratiire ekimureeteire kutomera akayitiraho omukazi omwe omanyirwe nka Sise Nabadda kandi oli omutuuzi w'ekyaro w'ekya Butende aha nguuto niemwe. Omukazi yabadde wali n'abaana be bwe batomedde ndowooza oba yayekanze bayamutomedde yafudde. Obuzibu walimu omukazi yabadde ali mu kutambula nga talina buzibu wabula yabadde n'abaana nga basatu naye omukazi ali bubi oba tetumanyi oba yafudde oba teyafudde n'omulala wabaddemu omukazi mu baasi naye yali bubi nnyo nnyo oba bamutute mu ddwaliro naye nga ensasage ekyali nnyingi wano ebyombi yonna n'oninga ejja n'ava wano tetumanyi tugenda kukawusawameka. Oli omugambizi wa poliisi omu kyanga kya Masaka Twaha Kasirye yahamya butandwezi kandi yashoborera ku poliisi yatandikire kuronda driver Gombe Hamidu okushoborera ku butandwezi ebeireho. Kigambibwa nti emotoka ekika kya bus Global UAZ 809X Isuzu ng'eno yabadde evugibwa omwami ayitibwa Gombe Hamid essaawa eno yadduse nga akyanoonyezebwa okulaba nti atunnyonnyola kabenje kano engeri gye kaabaddewo era nga accident eno bwetyo yaviiriddeko okuba nti emmotoka eno oba baasi eno etomera omukyala eyabadde atambulira emabbali w'ekkubo abadde ayitibwa Nabadda Sise ng'onate namujjukulu 35 nga mutuuzi w'e Butende mu Masaka City bwetyo nebeera nga yerindiggula ennume y'ekigo bwetyo ababaddemu nabo nababeera nga balumizibwa ebyensusu. N'olwensonga eyo tuli mu kulaba nti tufuna dereeva ono owa baasi eyongera okubaako byatunnyonnyola mu nsonga eyo. Bakuraga Gachakwa Nakamya Francisca Narutaya wa Sky TV ag'enshonga muri Masaka.